Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira ky'okola kya mutawaana nnyo gw'atambula naffe ku mukutu ogwa Redzone TV. Naawe atannaba kubanga osubscribinga nyongera okubeera nga nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere ng'ate tomissinga nsonga yonna. Olunaku olw'enkya ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024 His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kubeera ku kye bayita X space era nga gwe wenna ali gyali ng'oli ku mukutu ogwa X gwe bayitanga Twitter. Njagala okutegeeza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agenda kubeerako ng'ayanukula ebimu ku bibuuzo ebisuubirwa okumubuuzibwa bannayuganda naddala abanaabeera ku mukutu ogwo. Agenda kwogera ku nsonga nnyingi nnyo era tagenda kubeera yekka. Waliwo omulwanyirizi w'eddembe omulala gwe bayita Dr. Morgans ali nga bwe kye tuyita co-host. Ono naye agenda kubeera ku mukutu ogwo era ku space yemu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Waliwo omukyalo omulala yeeyita The Good Girl era nga naye host wa show eno egenda okubeera wabula nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mugenyi oba guest agenda okubanga taanya ku nsonga ez'enjawulo. Ebimu ku bintu byasuubira okubanga ayogerako oba omutwe omukulu Uganda's corruption scourge, obuli bw'enguzi, okulya ssente z'omuwi w'omusolo n'ebintu ebirala ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu byebimu ku bintu byagenda okubanga ayogerako gwe munange ampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Ebimu ku birala byasuubira okubanga ayogerako agenda kwogera ku baana abaasibiddwa nga bano ekyabasibizza kubeera nga balwanirira eddembe lyabwe, beexercising eddembe lyabwe eribaweebwa constitution y'eggwanga eya Uganda. Newankubadde nga waliwo abamu abateereddwa, waliwo bangi abatannaba kubanga bateebwa. Ate era agenda kwogera ne kwekalakaasa okugenda mu maaso kwe batuumye March to Parliament. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kwogera ku bantu abakwetabyemu, agenda kwongera okwebaza abamu ku ba comedians, aba media personalities, aba musicians, abayimbi n'abazanyi ba comedy abeewaddeyo ne beetaba mu kwekalakaasa kuno nga bagamba bagenda kuyimirira wamu ne munnayuganda kubanga munnayuganda owa wansi era ye muntu abawagidde y'abasapootinze okubatuusa awo we bali. So kati ebintu bingi byagenda okwogerako wabula ekisinga obukulu agenda kuba ayanukula ebibuuzo. Kati gwe wenna anaabeerako ojja kuba wa ddembe okubuuza His Excellency ekibuuzo kyonna ku nsonga ezigenda mu maaso, ku bigambo ebyogerwa byonna ky'owulira nga toli mumativu nakyo, agenda kuba ayanukula ebimu ku bibuuzo ebigenda okuba nga bimubuuzibwa gwe ampuliriza ku mukutu ogwa Redzone TV. Bw'oba tonaba kubanga osubscribinga nga bulijjo nnyongera okuba nga nkujjukiza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification obeere nga ate tomissinga nsonga yonna. Nkugambye olunaku lwankya ennaku z'omwezi zigenda kuba 28 mwezi gwa musanvu 2024. Program oba show egina kutandika sawa 2 zennyini ez'ekiro eggwe ku sawa 4 era ez'ekiro. Kakati ndowooza buli omu ajja kuba agyetegekedde olunaku olw'enkya mu kye bayise Uganda's corruption scourge. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayanukula ebibuuzo. Kkiriza nkujjukize Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe alina ebizibu ebikutawaanya, oyagala kubanga ogenda bweru ebintu tebitambula, ensonga z'amaka nga zagootaana, ebyenfuna nga byadobonkana, ebintu byonna nga tebitambula bulungi nnyo, emikisa baagisiba agisumulula n'ebintu ebirala byonna ebifaanana bwe bityo. Akutegeeza nti ebyo byonna kafulumo byo era oba olina byonna ebikutawaanya ekimu ku byo oba ekizibu kyonna ky'olina mutuukirire asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jjinja. Era akutegeeza nti ne bw'oba tosobola kulutindigga, akutegeeza nti osobola n'omusanga ku nnamba eyo WhatsApp kweri eri 0753 845 664 embeera neeba ng'ate etambulira ddala bulungi nnyo. Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera tuwuliziganye mu updates eziddako.